kivulu ky'omusajjawo kibere kisembere kivulu kyaffe ekyo naye bambi bonna abakoseddwa bonna abawulidde bubi kwegamba tuwulidde bubi ozi yetegeka tetegeka waggulu badde amutegesa awo badde terigenza badde waawo waggulu naye nga event badde gundi nga nene event yadde mutegese David Lutalo atukugamba nti embeera yonna etali mu challenge tetambula kati ekyo kikuwadde ekyokuyiga nti next time bw'oba olina kyotegeka osooka kimuyambe n'okuyimba oyinza okuyimbira wantu nga toni banene oba tolina kyokoze oba tolina kyokoze oyimba tebo ze ziriko abagagga bakumbuca nga tosobola kulingira waawo ate oba oli awo bakuyambye nnyo nze nange ekyo nakirabye edda abantu bayinza okubanga badde bagenda kusigala nga baterese sente zaabwe balinda mayinja tebagenda kujja nga balinda mayinja nze nkubuulidde kiki kyempuliddeko oba tolina kukola ki bakuyambye ekyo toddawo nakwennyamira nti Lutalo bannange ekivubu kyange bakisazizaamu kiyambye ggwe musajja weesetinge kivubu kizeewo nga balinga okikola mu Novemba gye bakitadde kivudde mu January nekigenda mu ki kati tukirange mpaka January mpaka Novemba babongoote concert November era ddala wali wenyini ku Serena wekiri ku Serena wenyini tulina bana abagenyi baffe bannaamu Tronaz Media tuguse nate ate tulyoke anayi nga olurubaze nga bwomanyi nti ndina ayita Wolf Nash MC Zam aina MC Zam senior driver mutamuza butago wali wonne nansana do to do ne pamita azikola ki azigaba she Wolf sirinya taxi emunga nina sente zange sabula tugenda ne Tronaz Media tukuba ate nga tukola ki tugumiza nywera ndowooza muwulidde kyekyo kyendiko naye njaguma abaganda bange mwenna we muli mikwano gyange mbatumidde era mbaagala nnyo okubeera nga ate mutukuumira ku mukuto guno abasubscribinga mwenna mwebale nnyo mwebale ddala naye tubagamba nammwe mwenna abatanaba kusubscribinga olinda ki subscribinga osobole kubanga ofuna ekintu ekyomulembe ate nammwe abali ku live yaffe tubagamba nti kyekyo weetuli musobole kubanga mutapinga screen ate musharinga ne bannammwe ate nga mufu following ku live ya fao nga butukola wali ne ku program yaffe ate era nga osobola kubanga o sharinga ne banno basobole kubanga balaba kiki ekikola ki mutu following good channels zaffe zonna YouTube channel akwetuli Tronaz Media ate wogenda ku TikTok nawo kwetuli Tronaz Media ate wogenda ku Facebook nawo kwetuli osobole kubanga otufuna owaaye omanye kyabaddewo ono munnammwe pilot wammwe ndowooza yalowoozeza nti kati bwe yagenze kuvuga nnyonyi boda takyazisasula mbwate kati no wansi tadde mwana yamulinze nga ali mu oba kibiina oba kimotoka kyawo oba benzi sijja giyita benzi bwayo sitebadde benzi n'alyoka omwana wa boda abeere pu nsasula sente zange nkubanja sente zange nga tajjayo yabaddemu yajjayo kagatta okumukuba namulabye nzadde mulaba era muna kavidiyo nakalabye sasula oba yabadde yerabidde nga yerabira ki omuntu omulala asobola okulabira ososola boda n'otuula n'owerabira kati mumanyi bw'oba omuntu nga weerabidde kyakola ogamba bugambi nti munnaye nsonyiwa nakwerabira naye okwata okitegeera yajjayo akagatta okumukuba awo yakoze mu bubi saa toto weekalakaasa gwe luntu gwe oluntu olwekalakaasa olwolaba olwo oyo nno ye munno ddala ye munnange naye yeekalakaasa katoto oli akubanja tojjayo kagatto naye neebuuza oba wamufuna otya kuba munno nga ye akasayizi kali ate gwe ng'oli eno temusobola kufaanagana era kubeerako omu nga ddami kubeerako ddami okitege tesobola kufaanaganira naye kati ate okujjayo nga togikuba omuntu ng'okimanyi nti ate yakuleese obalaba ate abo bakaswazizzaamu awo nno tugamba nti obaza ate tonfuna kyenkubugamba oba onfuna simanyi tosobola kugirayo kagatta omuntu kamukuba ng'ate akuleese
Agamafuta tanyoga nnyonyi wa mwadde gennyonyi anza okupeya muteddemu agennyonyi. Era tubagamba bannaffe bammwe yamuseeko waggulu eno mujjukira era mwina we muyise kabodo badde okakozesa buli kaseera. Otegeera ekisinga okwewuunyisa kiri kimu. Omuntu ava mu nnyonyi n'alinnya emmotoka n'emutuusa ewaka n'alyoka ayita owa boda kumuleetera ettooke. Okumaza katogwe mulabe edduka zaate toggwe ayogera temunoonyiga bunyezi n'omuleka bulezi egenda n'agamba olunaku olumu egenda n'agamba mbo omusajja yabuuza alina kyo yakola ku TVM kyava agamba nti omusajja n'amugamba ayiwa nti njaga nnyo omukyala nga alina nnyashi tezo n'agamba lwaki mwagala nnyashi nnyashi mujagaza ki kakati kyogamba nnyashi ategeera oyo omwana zaate talina ebintu byayogera oli yamugamba gambe sirikako nze sobola nakubeerako yagamba kyogamba nnyashi lwaki si gye bateka mbu gye bateekako oyo omwana ategeera oli yamugamba sirikako gwamweddako oli yamugamba sirikako nga naye agenda kwonoona anti ndaba munnoona kati nawe kwonoona sawa kwonoona oba onfuna eyo gye muli lwaleero awo nno tugamba nti ndowooza bannayi mwenna we muli bw'oba olinnya eddaala towerabira eno wansi eddaala lino kyangu nnyo okulijjako n'osigala waggulu eyo n'okkootya ago mazima kigo bu ate olina kuggwa tolina kuva ino ba kigo wansi namenyeka mugungu tudda ngulu tokyayunga maama Fangoni tukutumidde webale nnyo webalire eddala byonna byokola naye ate tumanya ani ako kyankamya kasuku naye bannaye mukakkane makeup nga bwemwogera makeup yennyini ngali ku mukolo kwa Gondi nkuveeko omanyi yabadde ku mukolo gwa Honorable Alan Sewanyana yakuba makeup nkuveeko nga gwokoma nga kamera zitunulire kuyeka kangayo yakyogera mutufu kola mama Fangoni bambi ate wasanga munne ekigumidde ogamba muntu waji mama nkuveeko ogamba osanga ki muntu nga gumidde wamala kuguvaawo wamala okukabikula akamwa n'odduka wakabikula noonya gy'okwata naye yanyuma yagambye kasuku yagambye kasuku amuveeko amuviireko ddala amanyi babadde n'olukutalo lwa lubadde lugenda kakabone bamunywanyi yamugambye amuveeko bakazanyira kubonga bakyali bamunywanyi kasuku yagambye amuveeko era bw'aba teyegendereza asobola kumuvuma n'omukyala we n'amwenyinyala wangi Furufiga mutegeera ng'abikudde mu yagambye nti munveeko munviireko ddala ngambe mukole ki munviireko ddala ate abayita babuyabuya yagambye erinnya Furufiga takyalimanyi nsobola kuvuma n'omukazi wo n'akwenyinyala okitegeera ate kikuvuma Furufiga okimanyi eŋŋamba bannaye omuntu wakuvumira mukyala wo n'akwenyinyala oba n'akuvuma omwami wo n'akwenyinyala okitegeera omanyi kyekitegeeza awo nno nze nenva ku Furufiga ne nga maama Fangoni atukwagala naye nze njagala kugenda ku akatabu ako wakajja nange nfuneyo akange kuhamu noonya hamu ako anti yekisumuluzo mbu noonya hamu ajja kuba akatabu ako noonya hamu kijja kuba kiggwa okay awo nno ndowooza maama Fangoni kwe tukutumidde tukwagala nnyo naye maama bano batwala misinde ate teyakomyawo waliwo kano akawala ka Doreen Doreen ali awo erinnya eddala sirijjukira bulungi naye yamuwarabudde mbwa nti yeerenga nnyo namugamba nti kakati alenve mu bintu by'okwewuuba ayina embwa ye anoonya omuntu agiweeka amanyiira ajipe njiweeki musizaamu amanyiira ano Doreen Kabaleba mumanyi muwulira yagambye ave mu bintu by'okwewuuba ebyo biki byokwerengarenga ajja aweeka embwa ye noonya n'omuntu aweeka embwa ye muguli understanding ze ngutegeera okuweeka embwa okimanyi omwezi ate oba okolera mwezi si buli nnaku yagambye ayina buli kika kya mmotoka mu luggya lwe kati ayinza okulemerwa kufuna yagambye akwata iPhone simanyi mmeka okitegeera ate emmotoka kati gyatambuliramu Benz comfortable kati mumugamba ki tewali ogambye oli ayogera oluzungu kwokoma naye waliwo ekigambo ky'oluzungu kyetukyalinda maama Fangoni wanu kyamena okituleeta
Kwokomano nga fulisiga yongera genda maaso. Genda maaso. Naye bannaye abakyankalanya Mama Fango. Nene Kasuku ozategeera. Ne Kasuku simmere. Obana bona beba. Nze tagaye bona beba mulala yamugamba nga mubuze namugaso ya ku. Sagala. Nkomyawo. Genda maaso. Mama Obulize omuntu goli naye nga muli mu kugera bulungi nnyo n'omugamba simanyo negombi. Kyamugamba simanyo negombi kyali Kasuku kinjaga. Kyabuntu. Yali mutuufu amubuuze. Ye fulufika tazanya kubuliza point. Fulufika Kasuku ya mwangu. Ati kyegambe si mwangu naye yamugamba kwegomba kuti. Kasuku naye si mwangu. Yamugamba kwegomba ko kikoyi namugamba okimanyi. Juzi yalina omwana ali naye mu interview. Kasuku live. Atunule omwala bwati mu kamera. Amutunula bwati ngamusawaza namwamusa. Pasi katusoke tuve mu kamera wano nkubulire. Kasuku talina magezi. Tayogera kintu nakyo mugamba. Kasuku. Mukama akusasire. Tayogera kiba kyekyo yaba akimaze gwomanyi. Gwoba onyiiga. Abo bonna abiri baba basinkanye. Katinga olaga zonto ne wali. Kasuku atukutumidde nnyo n'abonna bokola nabo. Mama wayabani. Nantume, senga nantume, tukutumidde nnyo. Kalibala, Ruth, tukutumidde nnyo. Waliwo Kojaawo, bamuyita Kojja mu biru. Naye tukutumidde nnyo. Waliwo Beta 3K, da 3K. Tumanyi twali basatu Kayima, Kalibala, Kasuku. Ene Kayima, Guru Kayima. Oyo. Yewe busara enviso zibaza pink, purple, green, blue, orange, purple, guchi. Yonna mu mutwe gw'omuntu omwoyo tomuzanyisa. Taga kumanya. Awonno. Zete Kayima binkola. Tubagamba nti mwena muli family tetwagala bya kuyomba yomba. Naye nga bwe tumanyi nti oba oli awo temuyinza kubeera mwaka mulambo oba mwezi mulamba nga tebafunyeko obutakkaanya. Bali mbaffe. Bazanyira kufe. Bali mbaffe tebalina adde kasaadde okwemulungulamu kati. Ate twabadde tuli awo nga waliwo akyankalanya Tamale Junior. Tamale sajjawo oyo naye. Yetagwako ntalo. Yagambye. Yera otumwe bya ntalo. Anti bamugambye. Yevudde kuzibeera naye ku Tamale Junior. Anti bamugambye addeyo wa Donzela. Kirabika yayivudde ku Zubeida naye ku Tamale. N'ayomba n'abuuza gwe waliwo walabako Donzela ng'aze waffe n'ansasula. Gwe mwawantawanya bamanyire era yayombye nnyo n'agamba nti tayagala muntu kuddamu kumubuulira. Donzela byaggwa wanji kana akemma akentinda byaggwa ye n'asigala ng'ali Sister Junior full stop. Kati ebirala mwe mumanyi we mubijja. N'olwekyo ekintu kya Donzela akyogerako ku Sister Junior bannange mumuveeko. Sister Junior mumuveeko. Sister Junior. Namwe nno. Tamale Junior oli Sister Junior. Kuva lwaki? Ati ye bamuwasa. Anti bamuwasa ne sister bamuwasa. Anti kakati oli Donzela. Sister ina kubanga takola ebyo tegatta. Anti Donzela yandibadde ye brother. Aina kuba omwami. Anti oli ye mwami Anton abawasa. Onabira sister. Omukyala Junior. Si sister. Ono bawasa muwase obadde. Anti kati mukyala wa Donzela. Kati fe tumuita sister. Otegeera. Oba mutufuna bambi. Ojja tufuna mpola. Ndowooza okitegedde. Akitegeera. Which country is this? Eno Uganda. Checho, Pearl of Africa. Okitegeera. Which country is this? Tukuzemu. It's Pearl of Africa, Uganda. Checho. We are in Uganda. Katugane kazungu. Tukamanya kazungu. Katumugamba kazungu. We are in Uganda. This is Uganda, the Pearl of Africa. Okitegeera. Waliwo nabo tuwulira tetumanyi. And when you come to Uganda, please look for Tronaz Media. Yeah. Okay. Those are. Thank you for touching. Segmano kazungu. Those are nzireyo ba ko somero. Anza saga nnyo kuntabula. Tayo nnyo kusoma bitu bingenda kunjako waya. Kyentegerako kyenjogera. Thank you for subscribing Tronaz Media. Again and again. Tap. Wow. Onfuna. Oba tufuna muzungu. Awono twabadde tukyali awo nga mukwano gwo aliwa jingo bamunyongera tabangako ngabagamba nti tabangako natuvuma munennyoko natuvuma tulinga banyaffe ana mugwisiri gwa mujingo yagamba bwati yatuvuma yabavuma amazima ga amazima
yagamba buli agamba banayi buli omuntu yenna agende mu comment section yaffe atubulire yatuvuma oyagala kuvuma atya yali abuuza akuvumye tuli bantu bakulu atuuliza yava ali abuuza yatugamba buli omuntu abuuza ku ssente za Pentagon yagamba mubadde mubuuza ababuuza ssente akadde nakawona amasasi oliriza kaddemu nga yakatandika mubuuza ssente za Pentagon Pentagon ya nnyoko abuuza tandikira okateekamu ako yagamba omuntu yakava kukuba amasasi yakawona amaki amasasi ate dde nasagenda obuuza ki Pentagon ya nnyoko abuuza bubuuza mugusiri gwa bujingo watuvuma naye newonekaza otya yo Pentagon bajagala newonekalakasa newonekaza endigazo tetusonayanko bwogamba mwayi musonze komanyi ki tugenze mutaki tukubira esimu tuli muno ntadde akatalo kange mba sisonze Pentagon ate kalooza ennyumba singa tebagizimba naye bateekako taffaali tebale nnyo limulimu katumanyiira kakati no yagambye omugenzi omugenzi yani ono omugenzi gwe yatta bali bamuyita wetira ogamba no omugenzi simanya yani nga simanyi yagambye bagenda kusonda muhumu za horo kati bagenda kusonda sente za muhumu za horo oyo omusajja mubbi muhumu za horo nga ne Pentagon tenakuyimirirawo kakati abanagala mutemula amaaso omuntu nakubbawo kyo ng'okyasigo tali mu kyaki mb'otendereza mukama baayo era essaawa yonna ekibbo kya muhumu za horo sigala kitakamu wadde 10 ekibbo sigala takamu wadde 10 mu kibbo kya muhumu za horo ate lwaki olina oteekamu sijja sisobola sikolera bagagga pate oba mukolede pate endala okola pate y'ennyumba y'amakula ate mukolede pate y'endala sikolera bagagga pate saagala tukolede pate emala so onogamba yannyoko omusajja omukulu wototuludde ng'ang'ako notumanyira manyiira natama bujingo n'ebintu byonna byalina byantama saagalira ddala naye mwenna tubagamba nti eyo yatugema ate omuntu akubuuza nti yannyoko oba kyaddamu watugema kati ekyo mugamba kati mukutugemaako oba olina okutugema naye tulina okukalakatana kati buli amanyi nti si yannyina agiveeko yatulayo mu kyaki nedda ye oba ajja mu kyaki kyaki ye gye yajjamu tusaba ffe tuli baana ba nnyina ku kyaki tuddayo lwa tuli baana ba nnyina abamuwanga kyaki ezo ku kyaki bagendayo kubanga nati abagendayo ati bwogendayo naffe abamu abagendayo mu bubba tuli baana ba nnyina ewasa gitubwe tuli baana ba nnyoko ku Tronas Media tuli baana ba nnyoko bujingo ffe abazisukuwa nokatunuulira saagala bujingo bubbe bukutawaanya nannyini bakyala agambye mugende muwagire abakyala bombi era musambyeko muwagire abakyala Didya Jasmine Rema Namakula abakyala bombi Rema Namakula kituufu banaye mwennawe muli nange kanyimirire wano Tronas Media nganga mugende amuwagire Rema Namakula ate ekintu akisabule bulungi nnyo mumumanyi nyimbiramu akayimba ainake yayimba n'agamba nti wabula nina ekipawa obikoze ddiya uwulire effumu olutuko lwennyini neŋŋamba kyekyo kakati kyoyagala kuŋŋamba ng'ate awo oyongerako ebirala bireke mbirese Rema Namakula yagenda kujjuza ku mateeka Jasmine banasigalawo tugende wani tuyinza ofikkira nti ku mulyango bambi kuba Namakula kimanyi agenda kujjuza abamu bafikkire ebweru kati bano abasigalidde bano mpozi kiruddawa bangambye wampuyidde agamba wagambye Serena Africana Sheraton ali ku Sheraton Rema Namakula awo nno ndowooza mukiwulidde okitegeera naye kakati kambuuze gw'olowooza omukulu ayagambye bonna mubawagire kituufu anaabeera saidi yonna alina okugendayo kubanga mateeka omusiraamu aji agenda kwegabanyamu emirundi emeka naye era tebyenkana wonna wanaagendayo ku 4 era naagendayo ku 6 wanaasobola okugenda tunategeera nti emmeme weeri emmeme gyesula wapi oluusi bikyuka emmeme gyesula keezo gyonasooka okugenda mu kivu ky'omuntu amaaso ku butimba tubakutaddeko mamya taddeko nobukoyoko natuulira amaaso wosooka okuyingira tugenda olaba
emmeme gyesula Abaganda bagamba nedda oluusi bikyukamu nno munnayika nkubuulire waliwo kibikyukamu omusajja ayinza okujja n'agamba aze kuwagira n'ajja ssaawa 4 kumba alina kyabala basinga okwagala Abaganda bagezi bagamba emmeme gyesula ate abaana bagamba okusemberayo kabadde kaki kakodyo Abaganda you people wali bagezi kati omutufu agwewa kakati amusajja ayinza okugenda eri ku ssaawa 6 kumba amanyi agenze kubikako okitegeera kudda waka mbukusembyayo kabadde kakotyo jazini wangi wayinza omugamba nagamba le mameme naye otakula entalo wano ku Trainers Media mujja tuwulira lukoba ku lukoba wali ku Sheraton Rema Ronald Mayinja tukwagala nnyo wonna wooli wano ku Trainers Media tukugamba nti tetwakugamba nti leeta sente twagamba leeta wano akalango ffe tukakubira leeta akalango tukakubira eddala ffe tubukuba obwo tugenda kakukubira ate teweeralikira mbu kiri kitya ffe leeta akalango wano teweetalanga amazina ga nkima nga tolina mukira nga 8 atuufaako nga 8 ogwokusatu atujja kuba ku Serena awo ne Mayinja ate nga biro omuziki buli kayimba kona kayimba atukankanire yamanyira okukankana kwana mumeka ana mumeka jejo ndoza kwana mu 7 awo mulyoke mutegeere nti Mayinja yoyo mutuufu mwerabira oli omukadde gwe mwaliko okitegeera agenda kuddanga muntu mulamu yetonda abakubba engoma awo nammwe mukitegeere nti omwana akyakuba omuziki Ronald Mayinja akasimu kajja osobole kubanga ate nawano oyitawo ayenyebaza yayimba ngezedde banemugenda babbe bukayagire kasebo ketonda kati biri byaweddewo kati tutunuulidde Mayinja omuyimbi yakaba beesime biwolaga ekisa owulya bw'obasanga booyimirira naye nza kabira bwebakuteekera owulya kali akayimba kayaddamu ak'omugenzi Elli Wamala akedda ogamba bannaye kino kiki oba yali mutabani we oba kiki oyinza omutwalayo naye ng'ate mwana Katonda yamuwa eddoboozi nga kyekyo Ronald Mayinja tukugamba tukwagaliza birungi byereere kimanyi naye kimanyi tukimanyi ojja kwetonda ng'abantu baganya okuggweramu bwekiri nze ngamba wanditutta abantu enamboole okitegeera abamu batabuse buli kimu kati sayina batandise okugula bivulu bya January bino ebigenda mu gino emyezi muno mu maaso era nga 8 ogwokusatu tujja kubeeraawo ku Ronald Mayinja Serena ng'omusajja nga Mayinja nga tuba omuziki namwe mukitegeera obadde okimanyi kino omusajja waffe King Kongo naye agenda kukikubamu King Kongo ne mmala nkugamba we abaddeyo mugundi eyo wakisekka eyo ng'asagula bantu naye agenda kukola kivulu mukwano bane mugende mukawagire kasebo mugende muwagire Fikfa Maika mugende muwagire papa ne mmala mugamba we mwena atukubire kiyimba Miki Wine yakubye endongo saagitegedde Miki Wine n'ennyimba zayimba olumu ozivaako nganoga Miki Wine ayimba kino ddamu ayina akayimba ke yakubye sikate kaliwa ayimbamu sikamanyi oluyimba kikere kyansamba bona osirike kubanga tonakyoga kuli kubonabona ku nnyini kikere kyakoze ki kyansamba kale kikere kisobola okusamba wekifootolerawo nze mwena abali Media tubagamba nti mwebale nnyo naye bannaye mwongere okusubscribinga tusobole kubanga ekintu tukitambuza ate wenna atanaba kusubscribinga please subscribinga awo nno olabe obadde okimanyi manyi nagawo ntukubanga tukola ki wetugumiza kasavu kanyama tunaayiza netujjayo netunaayiza netujjayo kati kyetwetagwa wulira buki just genda okomentinga wali wonna wonna komentinga subscribinga saasaanya okitegeera tuliwo okukuwa nga wowuliriza nga wosaasanya nga wotulayikinga okitegeera ono omwana gwe twagamba asinga okukunama abakunami b'essaza lya Uganda tugenda kwetabiraba nga byabakunami ab'essaza ate wangambye waliwo ateekateeka kutegeka nno ekivulu ekyo atakunama ategeke kuba gundi yagenda bawangula Shakira oyo muveeko Shakira si muntu toli muntu n'akamu ageze n'agamba mbu abakazi mumpalana
Yagambye leka abakazi basirike basajja bali ogina abakazi mumbulyako ennugu because I'm beautiful. Ate Shakira mugezi engoye ze zaagula kira kazinamu obuntu muno munda wakola bwati omukono bukwatirayo yabwambala n'abwambala nabusibamu akaze n'agamba mbu ennugu ekwata abakazi kubanga abakazi muwulira akanugu naye nabanga kyayogere kituufu nawe okawuliddemu ennugu ebeeramu muli munda naye nga tolina gisabukula bulungi basabukulanga bibuuzo ennugu ogirinanga bibuuzo nagiba ku mmeeza naye ennugu Shakira agitulangidde n'agamba nti abakazi muwulira ennugu kati omusajja nga tayogedde naye nga ye Saha bamutaddeko byonna nyashi yonna bagimuwulizzaamu Saha n'agamba King byayagala bamubuuza ki ekikwambazaawo otyo n'agamba King kyeyansabye. Banaye abaana ba P7 mwenna tubagaliza birungi byerere tokyawedde dda naye mbuli embuto zitokote mukakkane obanga byebyo bibaleese kyewakola togenda kusabukula balugu nga wakola mayuuni togenda kusabukula mayuuni nga wasaanika matooke mukwano gobera free naye muzadde nomuna nze wentyo ndi wapita emusizamu ndi muzadde w'abaana bangi muzadde naye ngatali muzadde nze wentyo nze navaako baleka abaana bakakkane tubagumye abaana baleke kyomanyi kyewakola essaawa eyo kyekijja kati saawa ya kunoonya masomero webale nnyo saawa ya kunoonya masomero tewali kuzikiza kati tugende ku masomero seniors banayi mutuyambe namwe temutuwanika nnyate ebisale abasiniyo bakaleko naye abantu ba primary baseera tonyonga abasomesa ba primary natamu temutuwanika nnyo ebisale abaana tubasobole kubanga tubayingiza ate abaana badde bakava mu covid bate bakoze bulungi era mubasaasi bajja kukola bulungi baki bakola bubi omanyi amasomero ze gansobera bagenda ne bagamba fe twagala buna babeera ku kaseetwe babeera kaserengeto gwe omwana ow'obuna akumenya kusomesa akumenya omusomesa kyasinza okumenyeka wano gwolaba nti ono asaana kusasulwa bulungi omusomesa wa nasari aba omwana nga talina kyamanyi buli kimu kimuteeka mu buteesi buli musomesa wa nasari yenna ng'omanyi osomesa nasari kuva wansi mpaka ku top class tugambe mpaka P1 mwenna tubaagala nnyo ate era tubatumidde omusomesa wa nasari abanga zolo mu bufunze wano ku Tronas Media omusomesa wa nasari asaana zonto zolo kubanga omwana ono kyakola kyokola wakaba nga omusomesa agira nga naye akola ki Rita nkutumidde nnyo beetaga ssente nnyingi senkubuulira era tetagana kuluma gwe omusomesa leo namasomero agadde omusomesa nasale mpasusulye mu budde abakyaleza omwana mama atanabulira newali bebi ng'omwana amufukidde yazira mu uniform mukazi otala mukuba empi kuba nasale bebi ke atindagatte n'ebyo okitegeera naye siniya bawoza buna kati awo baagala kaswetwe bamanyira amasomero gamanyi gagala ebirungi tebagala basiru bagala obu kati gwe jangu n'omukaga gwo tetukukuwa n'obuuza munsomesa enfune wobuna kantumira amasomero gonna ge bamanya amalungi gatumire King's College Buddo erimu na Kisubi 2 na Bisunsa 3 neka kati njagala Ministry of kati gagala kusomesa njagala mama waffe Ministry of Education agambe nti bannayi guno omwaka amasomero gonna gabadde gatwala buna tugenda kubawa kuva ku 16 kudda waggulu olaba bananga bagenda okugwa basukka kiringa natawe mwana mu primary wansi banange nyabo mwana wa musiru ondi nayeta musiru nga tamanya kyamanyi kati omumpata nogamba nti omwana aganye musiru gwe omusomesa nyiza n'okukwata busungu n'okugwa mu bulago namaze kusoma kufuna magezi wulira okusoma kwafuna magezi ate nga bananga omwana aganye kakati bw'ojja omusomesa ki school fees eno tuwayo waki njagala omwana abeere nga byasoma bitegeera ate omwana we yagaana kitegeeza musiru busiru okusomesa biveeko awo mwenna tubagambye nti abaana ba P7 ebibuuzo bikomyewo saawa ya kunoonya masomero mwina MDD kusomero muyingize mu MDD saawa ya kunoonya masomero naye tubagamba nti bannange genda onoonye essomero omwana atandikirewo toweekwatakwata mbu ate biki saawa ya kunoonya ku masomero era kati ogenda ku masomero osanga abazadde
batandise dda bannyabo bambi batandise dda ne bassebo nange basemunagako byedda wekiri anze njagala kifu batandise dda babambi naye tugamba nti mwenna tusobole kubanga ate ekintu kitambula bulungi mutwala abaana mugende munonye ebifo naye bw'oba omaze okuva kunoonya ekifo ng'okifunye ku ssomero lyonna ly'okifunyeewo genda wali ku Tronaz Mart Store osobole okuba ate omufaliso omwana agende asome omufaliso ogunaasobola kubanga gwe yeebakako nga tafuna kyonna kye yeerabira okitegeera nga buli bw'aba yeebase ku muntu ajjukira n'ekyomwaka oguwedde nti mpisa bino twakola kino kwali ku Tronaz Mart Store wofuna omufaliso awo wennyini ate bw'oba oyagala amanda ag'omulembe aganda agasobola okufumba emmere naawe n'owommerwa asobola okubanga ogafuna ku Kidas Chako osobola kubanga obakubirako ku 0778 26 12 04 0778 26 12 04 oba 0704 27 88 23 awo ojja kuba obafuna butereevu ate bw'obeera nga oli mu bitundu by'Embaale awo ku Toro Road agenda ku Vegas Lounge awo osobole kubanga ate naawe oli obulamu awo osobole kubanga ofuna wosula naddala mwe abavuga ebimotoka ebinene banaye temuvuga kiro genda wali Vegas Lounge bagambe nti bannaaye njagala kwebakako wano ate ndyoke neeyongereyo enkeera naye tovuga kiro n'obanga okola ensobi ate bw'obagamba nti bampeeko ku kyokunywa ate todda mu kuvuga anti tonywa n'ovuga kampeyini kweri tonywa n'ovuga abantu obulamu tukyakwagala okubanga n'abantu bo bangi abakwetaaga so bw'otuuka awo abasabe ekyokunywa ate obasabe n'ekifo owonoosobola okubanga bw'oba wanookooyi webake okitegeera awo tubagambye awo kiri awo Embaale Busiyu ku Tororo Road awo nno tugende mu maaso nga tulaba nti kiki ate mwenna tulaba nti pate zisusse amanye abazadde omwana akola obulungi P7 n'agamba wayi kangendo nyeyo ka keeki kansaliro omwana balyeko ka keeki kano abadde okimanyi nti abantu bakola pate nina kintu kyanabye mu nsi muno nti neŋŋamba abantu balina ssente mukwano abantu balina ssente wali kimanyi nti abakazi bakolera abaana fast tooth pate nabadde awo nenyamira neŋŋamba ne kati nenyamira ki ssente zikola ebyo fast ki kagamba nakola ossa nti gwambye waka olina abaana baba biki naye keeki bannaye muzije ate keeki nga nyene weeki bannange tumiddeko awo nabannambi Aisha Faces oyo gwolaba oyo yakoledde omwana fast tooth pate erinnya lisooka okujja mu kamwa funa ssente obulamu bukutambulire nga bwobwagala ate bw'obeera nga oyagala keeki n'otagijja mu Image Confectionery and Bakery awo simanyiwo gyalijje bw'oba togijja eyo ebizibu simanyi kwekuwoma kwe yabaddeko wamma yabadde yavudde mu ime kati keeki olina okuba nga ogijja mu Image osobole kubanga ate naawe okola ki onyumirwa owoomerwa keeki gye bayita keeki bw'oba olina birthday olina wedding olina muzino ze muyita simanyi baby shower simanyi bridal shower keeki olina kugifuna mu Image Confectionery and Bakery obakubireko ku 0782 77 0051 0782 77 0051 ojja kubanga obafuna butereevu abakuwe ekyo weetaaga awo nno ndowooza tugendeko mu bulango bwabakama baffe awo nno tutumulemu komewo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772
275 Nsanvu Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso Omitali mu control room kabode oyo kanyama wabeera sitewali ankwatako kiriya wala era woba nakyo noonya ogezaako bugeza wekiri no olowooza nti tolina gwolabyewo naye nga waali wakira akuluma okugulu kati gwoba olina kyoyagala gezaako bugeza anti oyinza okulowooza tolina gwolaba agwegezaako awo tukomyewo nga tuli ku Tronas Media nga bulijjo tukubagamba nti bannange ebirungi bibeera wano agala amawulire gonna agaliwo agabeerawo agalibaawo wano ku mukutu gwaffe gwa Tronas Media buli kimu okisanga ku Tronas Media YouTube channel kwetuli kuba nagatambula ag'omu wiiki agatambula gonna wano ku Tronas Media ugasanga tukuweereza buli kyoyagala kyotugamba tetukuwa waliwo abali mu nnyonyi bakomawo naye tebamanyi nti King Saha agenda kubeera ku Ivory Hotel Nansana bane King Saha ali ku Ivory Hotel Nansana nga 28 mwena musambye ko muyingire tujuze akafo tugenda kuba waliwo na MC Zamu alina okubaawo awo anji ne mwami Tronas waliwo wonna tugenda kutandikira Ivory Hotel awo nno tukubagamba nti awo mu buli yenna abadde nga wafiikira ku Africana bafikira nga wafiikira ku Africana toweeraliikirira Ivory Hotel nga 28 jangu odigide bomuziki atubuulire kyali kitya amaaso gakola gatya gateredde nakawuka bamuterezeza oba kitegeera nti ebiseera ebyo kale tujja kubitegeerera awo byonna awo nno tulabe kiki ekitambula naye nga mwenna abayimbi abakuba omuziki eggwanga lino mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate abaana balina nabo ekivulu aba Namuyomba balina concert ne Felicita kola ku Theatre La Bonita weewaawo n'ennaku nzeerabidde naye nja kuzijjukira banami bamanyi abaana bamanyi bamanyi ozanya film bamanyi ozanya comedy Namuyomba family bamanyi era bajja kujjuza mukama bateremu obwangu ekigundu kyabwe kikubeko bajja kujjuza naye nga mwenna mugende abaana abo mubawagire ate ezinaku z'omwezi zeezo akanje manyi nti muzimanyi muli bakujjukiza muli baki bakujjukiza muli bakujjukiza mugende ate mubawagire tulabe omwana abaana bagenda kukola batya tuba twesunze ekivulu kyaffe nga kisembedde ezo kuba baagala kukola kibadde kisembedde kivulu ky'omusajjawo kibadde kisembedde kivulu kyaffe ekyo naye bambi bonna bakoseddwa bonna bawulidde obubi kwegamba tuwulidde obubi ozi yeetegeka tetegeka waliwo badde amutegesaawo badde terigenza badde waawo waggulu naye nga event badde gundi nga nene event yadde mutegese David Lutalo atukugamba nti embeera yonna etali mu challenge tetambula kati ekyo kikuwadde ekyokuyiga nti next time bw'oba olina kyotegeka osooka kimuyambe n'okuyimba oyinza okuyimbira wantu nga toli banene oba tolina kyokoze oyimba tables eziriko abagagga bakumbucha nga tosobola kulingira waawo ate oba oli awo bakuyambye nnyo era ng'ekyo nakirabye edda bamuyambye kubanga badde bagenda kusigala nga baterese sente zaabwe balinda mayinja tebagenda kujja nga balinda mayinja nze nkubuulidde kiri kyempuliddeko oba tolina kukola ki bakuyambye ekyo toddawo nakwennyamira nti Lutalo bannange ekivubu kyange bakisazizaamu kiyambye gwe musajja weesetinge kivubu kizeewo nga walinga okikola mu November gye bakitadde kivudde mu January nekigenda mu ki kati tukirange mpaka January mpaka November babongoote concert November era ddala wali wenyini ku Serena wekiri ku Serena wenyini tulina bana abagenyi baffe bannaamu abagenze atwebaza mwenna tebannagenda ndabyeko kaleza otusaawo kaleza kaliwa kampe kasomo kambule naye abazadde mwenna we muli abazadde mwenna tukimanyi emitima tegiteredde mwebuuza ebibuuzo bibadde bitya ate kyabadde naye bonna abaana bakoze bulungi omwana oba teyakoze bulungi bakoze bulungi naye era sigala omunoonyeza essomero olabe nti bakoze bulungi kubanga nkugambye tusobola kukuwa pepa omanyi kyoteekamu wali basooka kukusabira ng'otonakola ki bannanga tise essaala ya maama n'essaala ya taata kikulu nnyo abaana bakoze bulungi kyoba omanya nze nkimanyi era nkiwulira tevaa ndi musanyufu olina wa P7 sirina olina wa mukwano gwo
wa muganda wo wa mukwano gwange mukubireko mukwano gwo ulire engeri gyali mukatayizo kuba yebisi mugumu nnyo kuba mwana byakola tubimanyi kati ne saawa eno era tumanyi kyekyo nja kubeera kulokuna nti munnange wakusimu tumwana yafunye wakine watu kuba tumusubira mu first grade tumusubira mu buna butano mukaaga awo tetusukkawo butayi musikawala gyabadde tenakyo tugamba togamba bano agafa agakewera ebintu gakola nnyo mumanyi sente ekola ebyo tuweerera naffe tuweerera mugana ga wansi naye era basoma kati kyogamba nti bali mu kyalo tebasoma bali awo mu kyalo bali mimonde gyabwe abaana bakola kire basoma ate no kankubuulire olaba ate abaana bo mu kyalo basomera ddala omwana wo mu kyalo kiriye kusomero gaffe buli kaweerimidde simanyi kigundi kigoba gundi ago nomala ante baggoerimidde ojuza wali ku form n'ogamba first choice mpadde kisubi bayiga Mengo n'ofuna tateka n'obanga bawade second choice tateka wali Mengo bane tweteke walaba tabamere kwata oyiri nnyo nengo bakubuuza first choice nange zamu nenkutamya olugungu Mengo entekawo zitiki Old Kampala gaya msumulonga satusaba nga newanika nange sana kutuka nayo nenga Samia mungende mama kama so ata basoma bagasomera mu babira baki abo tegambye zote twakola ki kale tugamba nti mwenna mtubagamba nti wonna we muli atubagala nnyo okuba nti ekintu kitambula bulungi full figure mama Fangoni atubagala nnyo Kimenke alien skin awebale nnyo byonna awebale oyo mwagala bane n'obogerako bwogezi nseka Better cool big size oyo no nsala yayika atabiri abo bogerako nyato baddirira simanyi lwakyo baddingana chameleon awebale kuba mulizo wali kubba mulizo kusuba buguwa big size naye naye mutuyambe mulizo kusuba buguwa mutulete embeere tali ntuufu bakyo mwagiteeka wa bijja gwe kwata mpola ate agenda kuba omuguno waka gwennyini tumulize kusiba mugwa big size yonna gy'oli bamutaye emiseza mwena sana nonkunoonya bwe seramba nga matumana nesimanyi oba namunonyeza otya big papa big size boyagala yes totumye oyo situkidde ze mugaye munoonya oyo big papa Misa Kisemakula tukwagala nnyo papa tomubazanyisa oyo naye alien skin naye mwagala njagala nnyo okumukuba ku bibuuzo nfudde wuli ekizibu Maureen Nantume wonna wooli naawe tukutumidde weebale nnyo byonna weebale kubanga okuba omuziki abantu basanyuka nnyo oba okitegeera nkanyengeramu nsawo Catherine kusasira naawe abantu tebakutiisatiisa baveeko bali balina ebizibu bya yaleese omuziki oyo omukazi nawe ayimba si yaleese omuziki abantu twabuteka mubutesi bya bufuzi naye oyo omukazi ayimba namanyi kye tugenda kukola nze kyengenda saba tugenda funa omuntu bw'abeera mukazi oba musajja akwata ensawo bbiribbiri wabeewo ensawo eraga nti leero kati bya bufuzi wabeerewo ensawo eraga nti leero kati nzize kola ki bizinesi ndala awo boolyawo babiteekamu nnyo oba okola ki oba kyogenda ntya ebintu tolemerako nnyo ku kintu tokiteekamu nnyo feeling ya ufuzi ebintu byo tubiteeke ebbali bitumalako n'emirembe kubanga mutuufu bw'okitunulira bitumalako sawa yonna luyingirawo ayimba gage mazima ayimba bakuba ennyimba ezo nazo nolabe ku mikolo ze nesinga otunda omukazi ayimba naawe bamuteeka mukale akafaananyi okuba nti yagenda sayidi eri wali wamuganda mukadde wange Konni Naluggwa ankutumidde weebale nnyo byonna weebale kuweereza awo ku Radio Simba ffe mweffe batukyazeko tusooke tubakoleko omukolo tusooke tutabukireko ku Simba otuwulire oyagala just kukyaza mukyaza bankyaza ku Simba oyagala programu ki yonna gye banateekako nze yonna gye bantute gye ndaga neefuula amawulire yonna yonna gye wantedde gye ndaga emusizaamu sinedevani nasala neefuula shiwolofu sinya taxi emu nga nina ssente zange kyonkiddamu omukulu Kyenyini Francis legend okafulu mu kuweereza mupiira oyo okitegeera tukutumidde awo ku Star FM awo weebale nnyo byonna byokola ate naawe
amwebale n'okubanga mutendeka n'abaana abalala nga Stuart Kimera Super FM awe mwebale kubanga ate awo naawe webale kubanga oweereza omupiira nga bwekisoboka omanyi abaana baagala omupiira abaana osanga olinga ali mu kuleekaana awo ye mu 5 noyo mu 5 nawe oli mu 5 n'oli mu 5 n'ogamba kiki kibaddewo wano nange bampe bakuwe 5 kiki nawe bakuwe 5 gwe gundi kiki nawe bakuwe oyagala mmeka zino 5 nawe bakuwe bampe 10 nti abakuwe 5 ningamba kiki kiba kirungi ekyo mbombo Arsenal yakubye 5 bannange n'owulira agamanyi gakuwe abaana baagala Arsenal nze ndi wa United gwenfiira nze nkubira ku United bayavumbera bayabakize simena kuba sitakuyirika nnyo ampagira mutwe tewandi byogeddeko nze sina buzibu nze bannange yogera nga kyoli teweeti akatogobagira timu kitasobola najjogera kati nze Anze wangula je mpagira. Ndozo owulira tabancho yagala nampa wembwa. Nze ndi wa United. Nedda nkimanyi. Munkubire eyo the Red Devils temunzitiranze. Nedda nkimanyi nze kuvadda kuvanga ndi wontera. Naye ekiwangula. Ekiwangula. Era munzimu ekyo wagala. Kyempagira. Tokiraba tabancho yagala. Abantu mwakkiranye banne mulekera kiva tuberenga tuli open munzimu. Bulwebera ngo oli open n'ekintu. Ekintu kijja kwangula naye wefuula. Nze kati mupira sefuula. Nefuli mawulire. Mupira sefudde nefuli emawulire. Era bakimanyi wa United oyo mama wa Maniyu efe bampita eyo nase. Ndowooza banange mukirabye naye atujja kubanga tubagamba nti ebyo bye bitambula. Ebitambula gatambula gatuyina futuba nagatambula nga gocha. Goba na kyonoonya genda yabugenzi wali ogambe lero Tronas Media alese eki. Genda yabugenzi kona mukonna kutoyita kantu naka. Tata wange omukulu mberenge Saibu nkutumidde wonna woli. Ezitatulika naye tukwagala nnyo weebalire ddala. Otujjemu tufudde abasajja. Ate ekyo nakyo. Okitegeera. Mwenna wonna we muli amwebale nnyo mwebalire ddala okubanga muweereza Best Cuts Butchery Mengo mwebale kubanga muweereza. Tuyina Capital Hardware eriawe namuseera webale nnyo mwebale kubanga muweereza. Tuyina Mukisampeo esangibwawo Nansana ku opposite ne Amayembe namwe mwebale kubanga muweereza. Tubagamba nti 2024 kati yatandika biri byali bikyali birala. Gambye ogenda kuyabata y'abantu babiri ate nga banne bagala omusajja omu tetuligeeyo kati yeri ku mumwa. Batoki. Naye akwalema yavaayo. Tosala omugambo. Sigusala nze omugambo. Yavaayo. Kale akafumbo yakavaamu naye akafumbo kalala. Kati ate bate eyo weeryawo. Tekiggwawo kati omuntu omuli n'omwana omukulu waati. Obufumbo buggwa bulimu n'omwana omunene. Ate omwana ayinza ogamba munnaye jangu wagire maama. Tewali buzibu naye akafumbo keeko. Kenzo kati kalimu akeeno. Ogenda kuwulira kye bayita engoma. Ogenda owulire. Yoge Papito. Batuge Papito Mamito. Ajja kujja nno. Kenzo. Papito Mamito. Ogenda muwulira leero. Oyo noli agenda. Noli agenda agambe nti tadizibwa. Ne Daddy Andy ajja kubaawo kwa Ivory nga 28 nga ali ne King Saha naye namulabiko ku bbaana nga kwali. Daddy Andy. Bo muziki yakubanga munabawulire. Ojja kulaba Kabode. Ojja munoonya nga tomulaba oba oyagala omutawaana. Nga 28. Mutuufu. Toyinza namugamba nti genda onkolereko kino. Mutuufu. Era kati nomala omubuuza. Kwa 28 tunaakola. Agamba siriwo mukama wange. Siriwo mukama wange nako gyendaga naye gwe otegedde already. Tetaga nnyo mukalubiriza bulamu. Amakayi kangene ko n'omulala. Naye atolooza n'abeerayo. N'omulala agamba siriiwo mbadde manyi Kabode waali. Firimu n'enyuma. Firimu n'enyuma. Awo nno ndowooza mwenna mukitegedde buli muntu yenna ku Hoima Road nga 28 abantu bonna bajja kuba bakola ki? Bukiri. Naye nga bw'okitegedde. Waliwo n'omwimbo. Biniganta olumimbi omulira Kabode amumanye yanamuterayo. Waliwo comment wali mu live. Biniganta gwe baasibye omwana oyo muyimbi. Bagambe nti mwanyumye naye baleka baliko. Tatumanyi na kumanya tutanyumye twakuya bbulu tatumanyi na kumanya.
Mukitegeera ffe tulina okunyuma guno omwaka ne bagamba gwaffe tugenda gwetekke ne media yokkaji ne mulina okulaba ku media zonna basagedde ffe tubali waggulu naawe ffe tulina kuba waggulu ku balala balina tugoberera naye mwenna abali ku live yaffe tubagamba bannaayi n'ebirabo tubyagala okitegeera naye emikolo tugikola tunabagamba mutuwe emikolo mutuwe emikolo tufumba ku mikolo tukola buli kimu ffe tetwagala na kumanya banji nze neefuula kakana tunefuula nga oyagala bakuwa emikolo ogumpa nemakwalima nekwefuuya tuli kuki tuli wano ku Toners Media wotusanga abeefuula she wolof oya she wolof ngomanya yoyo MC Zamo she wolof wani nasana bw'oba tomuwadde gwa kufumba mmere muwe gwo bwa MC muwa MC soko bw'oba tomuwadde gwa bwa MC osoko uli okulumize mwana muwala wo oyina omugole oyina omugole tukuba obusiki mpaka ku makya okitegeera tukulukuta ku microphone mpaka ku makya owulira mufunze tukuba endongo mpaka kuyisibwa bubi eyo gundi etandikira no ku media eno iva twewunza nnyo nga akantu kaffe kagenzi engombo yaffe kuyisibwa bubi mpaka ku mujasa asembayo okitegeera etandikira wano Toners Media gwe papa tugenda bafunza tugenda bawendera tubanyige okitegeera mpaka ku mujasa asembayo tuva gulu paka kwani kwasembayo okitegeera boza sembe twagamba yani oba onfuna okitegeera anga tumba program ya feno tulowooza nti yes kimu kitambudde bulungi ate mwebale kubanga ate munyumirwa nti program ya ffe genda ebudde bugikola ki abugenda butambula mpola mpola kiri Bagola Beauty Empire Bagola Beauty Empire tubatumiddeko omwena balo kwa Toners Media Uganda Bagola Beauty Empire oyagala kizigo bachibayo tuna buli kika kyebizigo bannange kiri wali ku Bagola Empire gende mbagireko wali Betty Beauty Saloon ze wano yantulamu buli kaviri Kenya wali ku Betty Betty Beauty Saloon Asanis Boutique wali batuambaza bane mbayo tuwagira abantu benna sana mwenna katooke kabulengwa yambu kakirira mwenna bali kuwagira Toners Media buli kirungi kiri ku Toners Media genda ku app yaffe teka mugenda ku YouTube genda ku TikTok kona mbukonyi likinga kugamba mbufunze tusasanye okitegeera tusasanya tusasanye mu njogere nyangu kikulu nnyo tusasanye abagala emmere nnungi abagala esawa kya misana genda bugenzi wali ku Zama's Restaurant MC Zama's Restaurant wali Nansana opposite Nansana in mu garage mu munda mulimu emmere nnungi ey'omulembe tubatubiddeko na Masaka Boys Garage bandi awo kumpi anti badi ku live nabalabye eddawo ng'akulukuta tubasanyukidde nnyo kujja ku live yaffe tubeerako naga wiki gonna ate mwena abali ku Toners Media atubagamba nti mwebali kubanga mubeerako naye bino byansi bintu bya kusanyuka bya kunyumirwa oyo yenna abakoseddwa banayi tukusaba tukwetondera tuwaba tukulukuta kina bagambe tuwaba otusonyiwanga otukunyiziza tukulukuta tuvaako bannange mutusonyiwe walanga otyamimu perfect nkutumiddeko eyo Nansana perfect blocker awono ndowooza mukitegedde naye tubagamba nti tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutukuumirako kuno okutukubira kutukuuma ate wayogera ku kyokuwaba kyova tugamba tugendako mu comment ngamba musizaamu okulukuse ng'oli wangambe nti amuzizamu kuuna mpola kona ki we papa nengamba nenjijayo ennyondo wambadde njigaludde naye atugamba nti tetujja ssuukawo wano program yaffe olina kyogamba tweyanza akaterekeka oba kaliwa nkugamba nti akaterekekano ak'abaana b'amasomero essaawa eno emitima giri mu bbanga emitima gyoba akasimu akajja turu oba bagenda gamba ofunye waziti temutta abaana nga bakyali bato jangu mpola mpola mugambe mu bulungi bebi omanyi wookoze naye ojja kuva ere mugambe laba pa empisi zikube ogenda mwetire nga akonoekekawetiramu anteko tekalekeka naye tubagamba nti mwebale nnyo mwebale eddala okwekuumira ku mukutu guno Toners Media tubagamba nti Katonda atakuumira mpeera abatukuumire. Bye bye.